Yes, alright. Olwalero mbaletedde kawanvu mukono echi nkusaba kiri kimu kyokkabeeranga okawa amatugo n'amasogo mukwano tojja kubanga ate wejjusa gye tunamalira eyo. Olunaku olwaleero ngenda kubanga tentandika ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior alabiseeko eri abantu nga n'okwogera ayogera ekiraga nti embeera ye egenda edda mu nteeka ekitiibwa n'ettendo tubire nga ate tubiddiza Mukama Katonda ate ye nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinya honorable to be yes ono olunaku olwaleero Amazalibwa ge weewaawo nga Gamusanze ali Kundili nga n'ebiri ku nsi tabitegeera wabula nga ate twongera okubanga tumuteeka mu ssala zaffe ajja kubanga munange abeerera ddala bulungi abagenda maaso kubanga mumbuuza ku bya Lord Mayor gyali mulamu tafanga naye nga naye embeera ye egenda edda mu nteeko. Yes, nkufifijje kwoli ate nga ngamba nti mujje bali gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Don Sharif honono naye ali mu kkomera ekitali ahera nga kigambibwa nti embeera ye si nnungi olw'ensonga nti agenda mu maaso kubanga ate aweera ennemba n'ekirwadde eky'ekibumba so no naye twongera okubanga tumuteeka mu ssala olw'ensonga nti gyali tafuna bujjanjabi y'omu ku abo abaakwatibwa eri ku mwalo nga bagenze mu maaso kubanga ate bakuba campaigns okuddako eno mu ggwanga erya Chad omukulu oyo agenze maaso kubanga ate munange asikamu era nga amawulire agagenda maaso kubanga gatambula geetoolodde ku ye president abadde ow'eggwanga erya Chad era nga abadde amanyiddwa nga President Deby Idris. Yes, ono nno Banauganda bangi bagenze maaso kubanga ate abasaaliza maaso awo nga ngenda okubanga ate nkulaga naye ngenda sooka nkuweeyooko ebyafaayo bye bitonotono ku byobufuzi bwe ate mu nkwano nnyongera okubanga nkulaga Banauganda basaaliddwa batya ku nsonga eno. Kigambibwa nti ono yagenze mu maaso kubanga afa olunaku lumu emabega oluvannyuma lw'okuba nti alangirirwa nga pulezidenti owa Chad omulundi ogw'omukaaga oba ekisanja eky'omukaaga era ng'ono abadde yakafuga emyaka 3 mirambirira yajja mu ntebe oluvannyuma lw'okulwana mu mwaka gwa 1990 bw'ati bwe yayingira mu ntebe wabula ate yaddamu n'akomawo ne yeesimbawo mu mwaka gwa 1996 n'awangula akalulu mwaka gwa 2001 era n'akomawo n'awangula akalulu wabula ate mu maaso awo ng'abagenda mu kalulu ak'omwaka gwa 2006 yagenda maaso okubanga ate agikwatako bwenjogera bwentyo nsuubira nti munfunira ddala bulungi kubanga ne wane Uganda bali baleseko poliisi eyo ey'okugikwatako okuggyeko ku myaka eyo nno omukulu ono yagenda maaso okubanga ate akikola era bw'atyo n'abeera nga asaksidinga yagenda maaso teyakoma awo n'ayongera okubanga yenyigira mu kibba bululu okusinziira ku byafaayo bye bamuwandiiseko ebityo ebigamba nti era bw'atyo omwaka gwa 2006 akalulu n'akabba bulungi nnyo nnyini ddala n'abeera nga ate n'okugikwatako yagikwatako n'akomawo nga pulezidenti wa Chad ekyokubba akalulu yakikomya mu 2006 wabula yakyongerayo mu mwaka gwa 2011 era bw'atyo n'abeera pulezidenti wa Chad ate era n'akalulu ka 2016 yakola kyekimu n'akalulu ka 2021 yakoze ekintu kyekimu era ng'ono yabadde yakalangirirwa nga pulezidenti omujja olunaku lumu ate munange olunaku olwaliro Mukama Katonda n'amugamba nti please come to me era nga bwenjogera yali eyo abitebya kakati no bakugamba nti mu February w'omwaka guno gwennyini ogwa 2020 yagenda mu maaso okubanga ate aduumira bagadzi be babeere nga basalako amaka g'oyo eyali amuvuganya ekyokulabirako nnyinza okuwanga wano mu Uganda nga wonolaba President Museveni n'aduumira bagadzi be bagende babeere nga basalako amaka ga Bobi Wine kakati n'omukulu ono naye kyeyakola yagenda mu maaso okubanga ate aduumira bagadzi be basaleko amaka g'oyo eyali amuvuganya mu kalulu ka 2021 era nga kigambibwa nti baatuukayo obudde nga bukya ssaawa zaalinga 11 ez'okumakya bwe batyo ne bagenda mu maaso okubanga batta mutabani w'oyo eyali amuvuganya ne batta nnyina amuzaala ne batta ne ba relatives be abalala basatu ettima erifaanana bwe lityo gw'oliba olirira bakowa badictator bonna bwe batyo bagenda mu maaso okubanga bakola kasita baagala ennyo okwegulumiza mu buyinza ekivaamu batandika okukola ebikolwa ebifaananako bwe bityo nga tebakyalina wadde n'ekimu kye batya naye Bannayuganda bagenze mu maaso okubanga ate munange bo balaga empulira yaabwe gye bawulidde ku kufa kw'ono omukulu ate nga gye ngenda okubanga nkutangazaamuko katono tubeere nga ate munaye tweyongerayo mu maaso. Bino byemu ku ebyo nkujidde eyo mu comment section naye nga Bannayuganda banyevazibu omu agambye nti disadvantage of being a landlocked country now God has removed our blessings to Tanzania now to Chad but let us stay with hope. Nti munange ebyo ebibi by'okuba ebyemu ku ebyo ebibi eby'okubeera landlocked country kakati Mukama Katonda omukisa yagujja mu Tanzania ate kati wuyo agutute e Chad naye tusigale nga tulina essuubi. Ono omulala n'agamba nti when will we also have such great news in Uganda banaatubikirako ddi omukulembeze munange naffe tubeeko n'amawulire ag'okwesiima bwe gatyo okitegeera.
So no yomulala agambye nti how Ugandans are looking after being robbed of their miracle. Nti bwe mutyo bwe mutunula mulinga biwugulu mulabanga ekyamagero kyammwe mbutuufu kibiddwa kitwaliddwa kyade ekitutte. Bana Uganda bakowe ennaku zino bo tebakyayagala kumanya. Omulala n'agamba nti Lord, we are soon leaving Uganda if you don't want to answer our prayers. Bwe batyo munange nganga wolaba ekifaananyi nti beetisse kabangali bagenda kubanga ate baabulira Uganda olw'ensonga nti Mukama Katonda aganye okubanga ayanukula essaala zaabwe. Instead agenda maaso kubanga ate azanukula mu nsi endala. Omulala ye n'agamba Uganda should stop using VPN, perhaps a miracle could locate them. Nti mulekeraho kubanga munaye mukozesa VPN oba oliawo ekyamagero kijja kubanga ate kibagwira kyemwagala kyennyini. Ate omulala n'agamba ab'e Chad bongedde okulumya ab'e Uganda bwe bafiiriddwa president abadde abeesibyeko okumala emyaka bufukunya ng'ab'e Uganda bakyalwana kwejjako owaabwe abafugidde emyaka butabalika kika. Bwati bwagenze maaso okubanga ate abategeeza okusinziira ku mawulire agagenze maaso okubanga gaggwawo nti ab'e Chad bafiiriddwa. President waabwe yagambye nti bo ab'e Chad kati mu ssaawa eno bagenda maaso okubanga ate balumya bannayuganda olw'ensonga nti bafiiriddwako omuntu abadde abeesibye kati nga bannayuganda bo tebannaba kubanga baviirwako waabwe. Olwo n'agamba nti stop addressing him as a good president. He has been a dictator for 30 years. We are all praying because anytime now ours shui nti mulekera okubanga ate mumwogerako nga abadde president omulungi kubanga abadde dictator okumala emyaka 3 naye naffe tusaba kubanga akadde konna okuva kati owaffe naye swi. Onagamba nti another incident now inside my heart. I know who is next. Ugandans, something is yet to happen. If you know, you know. Ngagamba nti yes ekirala nakyo kigeze maaso kubanga ate kibaawo mu Chad kakati munda mutima gwange manyi ani addako era bwatyo n'abategeeza nti Uganda naffe kyaffe saayo nakigenda kuba kibaluka oba omanyi ono nagenda maaso n'agamba nti amaziga gankulukuse n'agamba my another prayer is answered in another country. Dear God, can I go to City Square and pray from there? Oh, give me a vision of the place. Nga bwatyo wagamba nti alabira ddala nga essaala ze zigenda maaso kubanga ziddibwamu mu nsi endala. Nabuza Mukama Katonda ngende ku City Square gye mba nkusabira ndagira ekifo we mba nsabira oyanukule essaala zange kuba mpulira n'amaziga gakola ki gankulukuta. Bana Uganda tebasaga. Ono wundi ye agambye nti thanks Allah for such a wonderful blessing to the people of Chad. Let me send some rock boom to Angel so that he receives enough canes without his gun. Wa mama manyabo agambye nti munange Mukama Katonda webalolo omukisa ogwo guwadde abantu be Chad kampereze rock boom malaika ezo zibere n'amaanyi kwegamba bagende maaso kubanga bamukangavula emiggo nga talina mundu ze tulabe okitegeera nga talina majege babere nga bate munaye bamukangavulira ddala kiboko so ye agenda kubanga awaba malayika rock bomb. So nno omulala agambye but dear Lord, you misunderstood my prayers last night. I meant Uganda not Chad. Please recall the message and act accordingly. Thanks. Nti munange Mukama Katonda essala yange wagifunye bulala. Nagambye Uganda sagambye Chad. Ddamu osome message ate munange ogende maaso ng'okola nga bwe nsabye mukwano. Ono omulala nagamba they promised to crush others but probably not knowing what Allah planned for them. Allah will crush you one by one and very soon you gonna be crushed inshallah. Bwati wagenze maaso kubanga ate agamba 8 - 1 = simanyi bikibiddako ngagamba nti mwagenda maaso kubanga musuubiza nti mugenda maaso kubanga mutukurashinga naye ekyennaku mwe mugenda mu crashinga omu ku omu nga mwerabidde nti Mukama Katonda ye yalina pulaani zonna agenda nga abamalawo omu ku omu era bwatyo n'ategeeza nti naawe gwatayatudde linnya essaawa yonna Mukama Katonda agenda kubanga ate akukrashinga akumalewo. Yes. Ebyo ebimu ku bannayuganda bagenze maaso kubanga ate bateekeyo ku mutimbagano nga balaga obukoowu bwe balina ku mitima olw'embeera egenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'ensi endala eza Africa. Yes. Era nga bye bimu ku ebyagenda maaso kubanga byogerwa omukulu amanyiddwa nga Magufuli bwe yagenda maaso kubanga ate afa weewaawo nga Magufuli ye yaluma bangi. Ono batono nnyo abavuddeyo kubanga balaga nti ddala kituufu basaaliddwa. So nno ye omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo bw'atyo n'abeera nga akuutira ababaka ba NRM abalonde essaawa eno n'abategeeza nti bwe bafuna akaaganya konna okwogerako eri ensi bagenda maaso kubanga ate munange bategeeza bannayuganda ebirungi NRM byekoledde ensi baleme okubanga ate babuzaabuzibwa
bino ebyogerwa aboludda oluvuganya nga munnaye babaguza obulimba ye bwatyo bwategezeza ensagama nti byonna byonna bye mugenda maaso okubanga mulaba ku social media ebiva ku ludda oluvuganya nti bulimba wabula ye asinziddeeyo nabira nga ategeeza abaka ba NRM abalonde nti bagende maaso okubanga babalaga ebirungi NRM byekoze nejjukira nti n'omuzinyi omulungi alina okubanga ate ava muki mu ddiiro tazina paka ndowooza okitegedde so nno okuddako ku saidi y'aba FDC nabo bagenze maaso okubanga ate balonda omuntu agenda okubanga ate abakiikirira ku ntebe ey'obwa sipiika ba paliamenti jjukira nti NRM gundi NUP nayo yagenda maaso okubanga ate etunula mu nsonga eno banoonya omuntu gwe bagenda okubanga ate abakiikirira okwesimbawo ku ntebe yo speaker parliament kana bano bagenze maaso kubanga ate nabo bakola ki bakitunulamu era batyo ne babakuutira ne beekuutira omukulu waabwe n'abakuutira nti singa aba FDC abayitamu oba abali mu buyinza essaawa eno singa kabatanda ne bagaana okubanga basaidinga nono agenda okubanga alondeddwa ne basalawo okuyita emabega eri bawagira ow'ekibiina omulala yenna ne babagwe bagwamu yenna bajja kumanya nti alidde mu kibiina kino olukwe era nga bajja kubanga bamukangavula bonga bo webana basobodde okubanga ate bamukangavula okuddako ku saidi eno ye omukulu amanyiddwa nga Bishop Wilberforce Kityo oluwalira yavuddeyo bwatyo ng'ali wali mu kanisa enamirembe n'ayisa obubaka nga ayogera ku mbeera eri maaso oba agenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku ngeri abantu gye babuzibwamu ku ngeri abantu gye battibwamu ku mbeera abantu gye bayisibwamu nga teri yabwenkanya n'akamu n'akatono ddala era nga yagenze maaso okwogera ku nsonga eyo n'ategeeza nabo bonna abalina omukisa okwogera ku mbeera gye baba balabye mu bitundu gye wangalira kyona kyolabye nti temwesikaamu mugende maaso mukozesa omukisa ogwo muyimuse eddoboozi mwogere ku mbeera eno muleme kubanga ate musirika genda kubanga ate mukulekerako wanene eddakiika emu bbiri osooka olire ku bigambo bye engeri ebiri ebyamakulu ennyo ate tubeere nga tweyongerayo maaso n'amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. What is happening in Uganda? When a person decides to kill another, where is that kind of love in the life of that person? You kidnap a person and you torture him and you have the audacity to cut off some of his or her parts. You may ask, we are living in a country, but what has gone wrong? If we are living among people who are determined to cause chaos, at least for you, be an ambassador of peace and reconciliation. Paul said, concentrate on the eternal rather than the temporal. So, if there is need for you to speak about the injustice, whatever it is, you are called upon to do so. Whenever you are called upon to address any issue, remember, God is with you. Omuzungu agamba nti a word to a wise is always what enough. So nno okweyongerayo n'amawulire gaffe tusooke okwebazaako omukulu oyo olw'ekigambo ekyo kubanga kibadde ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Yes, waliwo omukulu avuddeyo bw'atyo n'abeera nga ayogera ku mbeera egenda mu maaso ng'agamba nti abaana be babiri bagenda maaso okubanga ate bawambibwa ate nga y'omu kwabo kubaalwana mu nsiko okuba nti gavumenti eriko ejja mu buyinza era nga yeeyogedde bingi awo besigenda kubanga ate mwogera bula nga ngenda kuleka ggwe obeere nga obyewulirako n'amatugo olabe munange nti ddala ensi yo we tuli yayongedde ddala okubanga ate munange etabuka. Nze omulangira Kayonde Emmanuel ndi mutuuze w'Essemuto era nga ekindeese wano ku kkooti e Butalangu nina abaana bange babiri bayingira ebyobufuzi ne babakwata naye nga babakwata olw'okubeera nti baali bawagira enkyukakyuka. Njala okutegeeza eggwanga nti nze omu kubalwanira mu lutalo Museveni lwe yaleeta e Luweero mu mwaka gw'ekinaana naye neewunyiza nti byensasuddwamu ate kati nsasulwa maziga. Mu butuufu twalwanirira mirembe naye ate emirembe gye twalwanirira endagaano ze twakolera mu nsiko zaali zigamba titujja kubala mu buyinza emyaka egy'ekigero era ekyaleeta Museveni mu nsiko kwali nga kutegeeza nti abakulembeze abalwa mu buyinza bawaba naye ate kyewunyisa okulaba nti naye ku ssaawa eno kye yali alwanirira tikyakola. Bali baamalamu emyaka nnonga 8 n'agamba nti abo baluddemu naye ate kati yali mu 3 n'okusoba. Nze nali chairman we Lusisiri ku mulembe gwe.
naye naba nti emyaka gimpweddeko nempumula naye munnange yaganye okuwummula yatandika nabo gavumenti ndowooza ayinza okuba nga asigazaamu nga babiri ate era nga be bakadde naye abalala bonna bo bakaddiwa ye takaddiwa olwekyo nze semba bigenda maaso na gavumenti eno era ensonga nti abaana bange bebanneebuuzaako ntuyingire ebyobufuzi nabaga nti muyingire mukyuse obuyinza kubanga naffe okubukyusa twamala kulwana kakati abaana bange bebasiba omu bamuyita Nakalema Violet avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo Banakaseke district kakati bebalaba atandise okukolagana ne Lutamaguzi era ng'akutta akati buli omu gwe basookeraku ddala okukwata n'omwana wange omulala Ndawula Fred ngo yali ayagala kuvuganya ku kifo bwa meya bwa Semuto Town Council kakati ensonga endeese bano okulaba embeera gye balimu nagende kasati yaŋŋamba nti bagambye wano tewaliwo omuntu n'omwakkirizibwa kulaba ku muntu yenna ne mugandi n'abaana abange benzaala nti tekisoboka neŋŋamba nti n'abatta abantu basobola okulaba ku muntu naye ate kakati nze lwaki kisobola nakulaba ku bantu abatasse muntu n'olwekyo nze nange nina ennyiike era ensonga esibisa abaana bange lwakuwagira Lutamaguzi ngaera benasoose okugamba nti twajja tumanyi nti tuleese emirembe ne tulowooza tibyayogera biyinza okuba ebyamazima naye yatugambanga nti ebyobufuzi mulimu siyaasa ndowooza yatukubanga siyaasa ne tukkiriza ku nkomerero ndowooza n'atuyingiza ekitimba era nze omu nze nalina loole Kayira be yakuba olubiri nali mbeera Mutundwe nenziruka Mutundwe nenzija Masuuliita nayita ku mugga gwe bayita Ddambwe nensingana nga Kayira asuddewo ebyokulwanyisa bentuuka Masuuliita nensingana Sali mu Sale yennyini naŋŋamba nti emmotoka eno etuyambeko tugende tujjayo ebyokulwanyisa byaffe biri mu mugga Ddambwe ate nga nali mbiyiseeko neŋŋenda neneetikka ebyokulwanyisa ku loole yange nensingana Museveni nga balina ekigongo ekangavve nze nga nvuga ne batuula mu maaso nebyokulwanyisa bino tubitwala Kanyanda ne bambuuza emmotoka eno ogenda gitwala ne mbaga nti nze mbeera mu kyalo bakiyita Kikono nti togitwala yonna twatezeeyo kakati gitwale ewa Kabugo we wali ebintu byaffe bitwaterese ebyavudde mu ddwaliro Nakaseke kakati benjireka ekikunyu ewa Kabugo nze nenzira mu Kikondo awo nnyingira olutalo nenfuka ne chairman we Lusito ne tugenda mu nsiko ne tuvaayo naye nga tuli ku ndagaano egamba nti okulwa mbuyinza kwe kuleeta omutawaana kyekineewuunyisa nti ku ssaawa eno ate kisusse okusinga ne kyetwasangawo ate emyaka 34 abalala bonna bakaddiwa naye omukulembeze takaddiwa ffe twali naye gatuli bakyamani be Lusisiri naye ffe tukaddiye ne tugaa tutadde era kakati nze nakasikirwa abantu nga bana abali obwekyamani bwe Lusisiri naye ye tavaawo we twagenda okugira nga Nyerere yafuga bw'ogenda okubala ba president abagenze mu Tanzania tobabala kati n'olwekyo nze omutima gwange gwakyuka sikyawagira gavumenti eno yadde nagirwanirira egy'embuyinza naye nga wambuuziza ekibuuzo tiyabalimba ki yatulimba mirembe emirembe gye yatulimba ate gyonoonese okusinga gye twasingana gyonoonese anti twebaka olutulidooza emyaka nga 3 mwenna n'abaali abato ku ddakiika eyo buli omu baasanyuka nga emirembe gizze ne mpola mpola obufuzi bwe bugenze buwooma entebe begenze ewooma nti teteeka ndowooza kati ate otulo ne tuvaawa kubanga kati nyinza okutegeeza nti ate seebaka tulo kubanga abaana babiri bali mu kkomera sirowooza nti nyinza okwebaka otulo kakati otulo twavaawo nkyendooza n'abalala balina ekintu kyekimu abalala bakaba butasasulwa babalimbalimba okubasasula ssente waliwo tulina omwami gwe bayita Sula Sserunjo gy'abeera Semuto yasasula ssente z'abalwanyi naye abantu abawandiika oba kuvaawa n'atwala mu tekisi bakwata mwana we ekawempe nga miliyoni 19 era bamaze ozijjayo kale no abalwanyi tebasasuddwa abaana b'abalwanyi tebasasuddwa kakati baze mugaso gw'enfuna mu gavumenti okusooka ffenna ndowooza twasanyuka kubanga twalina ekinene kye tujjawo
nekivaawo naye ate bekyavaawo ate tufunyeewo ekinene ekirala ekyagala kati kiri erimu abavubuka fe ogwaffe twagukola ne tujjawo ekinene kyakitubonyabonya kakati mwe mulina okwerwanako okujjawo ekinene ekibabonyabonya kuba nze emyaka gye nsigazza mbonaabona kitono naye mwe mukyabonabona kinene mulina okuzimba future yammwe. Ebyo nabyo biri luyi eyo ndowooza obyewuliriddeko n'amatugo naye nga amawulire go nina mangi olunaku olwaleero era ng'agamu ngenda kubanga ate nga kuwa mugundi mu kitundu ekinaabera ekyokubiri kubanga sagala kubanga ate nkukooya nnyo. Yes, abakyala bano twabalabyeko nga bagenze maaso kubanga ate batula wali ku Uganda Embassy nzize mbakuleetera enfunda eziwera. Kakati n'olunaku olwaleero bagenze maaso okubaako akatambi ke bata nga boogera n'omusirikale omu oba afande omu naye embeera n'obudde afande bwagenze maaso kubanga ate abawa nange butuwadde ekifaananyi ekirala. Bannayuganda bangi bagenze mu maaso kubanga bagamba nti singa naffe poliisi yaffe eri bweti nti bw'ovaayo okwekalakasa mirembe kubanga kiri mu mateeka kikirizibwa tekimenya mateeka singa tetukuba singa tetuyisa bubi otherwise ne bagenda maaso kubanga batuwuliriza oba oliawo singa embeera mu Uganda simbi singa abantu mu Uganda tebatulugunyizibwa singa abantu mu Uganda tebafa naye ffe mu Uganda wovaayo kubanga ate oyogerako ku mbeera eriwo otibwa butibwa oba oyisibwa bubi era kubanga ate nkulekerako akatambi kano obeere nga naawe okerabirako okekkanya ate nga era kalimu n'ebigambo ebikulu ddala kalimu ensonga lwaki abakyala bano basazeewo kubanga munange bagumba mu kifo ekyo we bagumbye bagenda okubanga kati baweza ewiiki enamba. Yeah. My set, I think it's up to 6 p.m. Until 6? It's 6 p.m. 6 p.m. Yeah. Okay. It's every day for 7 days until 6 p.m. Until 6. Good morning. Can I just ask a big favour, mate? What's your name? My name is Demi. Demi? Yeah. Demi, can I just ask a big favour? Yes. Please don't block the entrance, though, will you? Yeah. You've got to allow people in and out, okay? Okay, yeah. I'll tell everybody. You tell everyone. Yeah. It's upsetting a few people up there. I know. We really appreciate for your help that you allow us to demonstrate peacefully. And that is what we're going to try and do. Well, Yeah. Any more coming today? Yeah? Anybody else coming? I think there are more. I just chipped in. Is Patricia coming? Patricia! Oh, Patricia! So there is somebody who knows. Definitely, she's the honey lady. Maybe she's having a break. Okay. We are going to be coming in a sort of rota. Oh, I don't know. What is the protest? Sorry, We are protesting against our president Museveni is a dictator. We had election on 14th of January 2021. Right. He rigged it. We have evidence. We have put it into public. But what is happening now? There is a silent genocide going on. Many of our National Unity Platform members, they are being kidnapped, abducted, killed, murdered, and most of them now they are in prison. Instead of being taken into civilian courts, they take them into army courts, and they keep on postponing. Something I'm doing like today is not allowed in Uganda. That is a criminal. But our constitution says that we should be able to gather and demonstrate peacefully. So what we are doing now, we are standing up for those people who cannot be able to speak out. So we are speaking out. We are raising awareness to you, especially UK government. We were colonized by UK. But UK is supporting our regime financially. Yeah. And that money is not transferred where it's meant to be going. So that money is being transferred in their personal accounts. I'm sure if you check their accounts here, you're going to find the money or Switzerland, they are buying properties. But Uganda is the third poorest country. We have poor education, health, transportation. We have the highest unemployment in the whole world, over 70%. All these Ugandans, they are being exported now to Arabic countries to be maids. Can you believe it? And they are being tortured, they are being humiliated. So what is happening in Uganda is not very good. So we stand that Museveni has been in power for 35 years. So we stand that we need a change. We deserve a change for now, at least, because it hasn't worked. We had Cameroon, he went. We have policy, we have Theresa May, she went. Boris is here. Debbie, what time do you expect the rest of the people to come?
It's meant to be between 9 and 6. 9 and 6 nights. Yeah. But myself, I've got somebody's keys is arriving in Eastern. So myself, I'm gonna go in about, what time is it now? 10 o'clock. I'm gonna go in about half an hour, any minute. But they will be coming for 7 days. What day is this? Sunday. No, so so it what started yesterday, so it's gonna end Friday. It's going to end next Friday. Yeah. No. Well, then, all I could please ask, please tell the rest of them. Yeah. Please don't block the doorway. Okay. Because Which we one need is to very let people go in and out. Okay? I don't know if it's open today. Okay. No. They open in Monday. If anyone wants to go in, you've got to let them pass. Okay? Okay. Yeah. I'm gonna tell them. I'll give this message to them. I'll cut it and they post it. And Patricia, you have somebody who knows you. Yeah. We spoke to her yesterday. Okay. She said not to stick anything on the windows. Okay. Yeah, that's sensible. I think that's the Nice reason. and peaceful, yeah? Yeah. That's good. We really appreciate. Are you busy? This is what we want in our country. We want the police to be the police for the people, not be the police for brutality. We want to speak, interact, engage with the people, with the police, but they don't give us this chance. They don't give us this chance. You see? Debbie, you take care of yourself, yeah? I will. Thank you very much. Have a good day. I appreciate. But now, you got pistols. Michael, for what? You go teaser. You go radio calls. My wow. Thanks very much. Yeah, have a good time at work. Okay. This is what we want. This is what we want, fellow Ugandans. This is a local policeman. This is what we want. We want the police to come and speak to you. We want the police to come and engage with you. We want the police to come and tell you what to do. Like they have told me, don't block the roads. Don't block the entryway. We want the police to mind their business, not to arrest you because you are protesting, because you are. This is what we want. This is what it means to pay taxes. This is how you get your taxes back, fellow Ugandans. This is what you see. Webale kubeera mulabi mulungi wa Fifi the news anchor webale kubanga ate hoje komide koleka atakumira mpera sigalinga wankumide bwenti bensodo kubanga ate nkola olunaku olwaleero musule bulungi mbagala nnyo mweraba.